nkubuza ko gwe n'omulabe mulungi ali mukulaba saawa eno amanya gange bampita Brian Wako ndine superstar Victor Ruz omu ku bayimbi abasinga okuba n'empisa omu ku bayimbi abasinga okuba n'amaloboozi omu ku bayimbi abatwerabiza abayimbi abatamanyi kuyimba mu period ng'eno nga buli omu ali down mu period ng'eno ya Christmas mu period ng'eno ya COVID-19 twetaaga abayimbi abatukakkanya emyoyo abatukakkanya embeera abatuteeka mu vibe abatunyumisiza disco ye Victor Ruz. There are three: Victor Ruz, Unknown, Neliam Voice. So ndakola ndine Victor Ruz nga tugenda nyumya ku bulamu bwe ali atya afaanana atya yakulirawa era abeerawa mumbeefaanako bwetu. Disco yakagijoininga like 1-2-3 years ago naye y'omu ku bayimbi aba proving the right nti asobola okuyimba. Victor, ogamba otya? Ndi bulungi bagamba batya watulaba. Okay. Yeah, it's a Victor Ruz, Ginger Boy, Nile Prince. Nile Prince Kapo. Okay, nze one ndi happy nti olunaku olwaleero ndi hostinga Busoga munange. Tubalamuse ku Mulusoga, Victor. Kodeyo wakagwa mukoba mutya ndi wano n'omusadde omusumbuyi waako. Kidi nti kyabazinga ife yava ku line waako muloki. Yava ku album eta waako muloki. Nze ndi mugamba aba baba wange. Yava ainga Busoga mwena tubalamwisa ndine Nile Prince ngate nze ndi mulangira. Oli mulangira we? Mulangira musically. Yeah, musically. Nze ndi mulangira bya real. So we're gonna use olulimi lwebasinga ategeera, you know, lulimi oluganda kuba Victor ayimbamu breaking through. Case tubadde mu interview nakubuuza lwaki abayimbi abamu teba breaking through. Language is also one of the factors lwaki abayimbi abamu teba breaking through. So tugenda kosa lulimi luganda. Victor, ogamba otya? Ndi bulungi sibadde bubi. Okay. Just nga obimanyi ndonge kuvugamu wano challenges zibeeramu but we still keep pushing. Okay. Victor Ruz yani yakulirawa yasomerawa bwaba yasomako oba ebitabo yabikuba sama? Amanya gange amatuufu nze wajja Victor. Linnya lya Ruz nalijja ku mami wange amuyita Ruz. So nali njaganye mami nga njagala kwetuma linnya ye naye nali sisobola kwetuma Ruz bandi so Yaudi H neteka was a Dolifula unisex. So right now I'm seeing very many accounts, Instagram, Facebook, ngabana batandise okwetuma nabo baluzi. I think ekikulu kye tulina okukola ku inspiring abantu. Okay. So nsoma sijagamba nti namala. What do you mean nsoma? Chasa. Senior 4, senior 2? No, naze ku university. Okay. University. Senior 2. And you mwana muto Victor Sew. Aso kwa dropping out of school olwembere yalwe yo muga. Nasokana posing amu okusoma. Okay. Yeah, after my senior 6. Aye na olabo irawo nakoba nabonanga ndoza I'm ready okwira yo. Naira yesu kuba we nali inkomiti wali wabi nali mbise bulungi so bamaze waba yo university mu Empire scholarship that is university Victoria University. Hey, niwe yafunye deal ya Victoria. Aya abembe abasinga baba wa deal ayo balobi okwira yo. Why? Okay, but Victor Ruz no kusoma kuli challenging. Okay. Kusoma nga boyemba kili challenging. Okay. That zina kan tida kuli mbasa neno nkali kusetulinga bulungi. Kwisomero. Kali kubige magane. Bali kukaka. Tiku nkakaye nkali kuchi balance like kwega kuchi balance nga school and music. Time nendala wino kupika career yeje mu maiso. Time nendala wino focusing ku bitabo stegera. So okubalancing two masters at go. Chikalubiriza ndoza abembe abasinga kibawa bati. Olisoma ki? Ndi kusoma social work. Social work and administration. Wasomera wa before primary, secondary? Primary yange nali wakeje bana nasomera primary ni olevo. Choga, that's my baby. Bakuzala mayugi. Oh wow. So nasomera yo primary Peterson Memorial.
yao kapiero UCE UPE primary UPE kati naye embera tiyali nungi. Okay. Yeah. But I think bolingira yovile ni wolisa weno you have forgot. Yes, cheneva za Katonda nti mu baana thousands of the students betwali nabo mu mwaka gwaife betwakoleramu katukobe P7 kubanga Katonda yanondayo nfuuko ki ndowooza obankole glory goes to me kuba tubaire bangi nsomye n'abaana bangi but I think I'm outstanding. They are all proud of you, Victor. I don't know whether bona but I think abasinga because the messages we will have comments Bobi. Yeah, so when I back to Sony ngenda ku showcase, yes, that's still there. Nabadde na tweets back here. Navao ndio kangenda ku Meta Lugazi. Okay. Yes, That is your 11. When I somera 11 senior 5 ni senior 6. Okay. So when I yawe Lugazi kwe kuja Entebbe na yenze ekyenjawulo kinaina maybe abantu kye bayinza okugamba nga tebamanyiko zinasomeranga mu kyalo naye nga ate ensiiba mu kibuga ng'okusoma okutuuka osomera eri holide wetuka kati ngeno obeera wa tatange yali akolera awo namuwongo then ejinja na mama so we used to do it that way nga kusoma oddeeri ezo ebisinga mbeerawo enti era nali up and down sirina kyalo kinawangaaliramu nnyo olinga nze banzaala Kaliro, that's my village, but all my life mbadde eno bwegata obulamu bwange bwonna bonna Kaliro kusoma kwange kwonna kubadde eno bwegata obulamu bwange bwonna bwe mbadde Kaliro tebuweza myaka 5 so nali kawe Lugazi. Oh, that's Metesius. I know. I went to St. Joseph's High School. Namagunda. So I was for my A-level. I wanted to. Yeah, no one. Homeland so, College, St. Mary's. St. Mary's Lugazi. I know. Okay. So, life tebadde nyangu sijja kulimba. Life ebadde yakusika muguwa naye we are born heads not tails. I know. Katsa no smiling nga namuno gamba wow Katonda yabadde mwene ensonga. Okay, Victor, wali mwana afaanana atya waka? Humble like you are now oba wali waddalu mukama yakyusa? Ndowooza like emyaka egy'obuto gikoma kwemetamu 18. Ekikulu ekituufu kiri nti sawangala nnyo na waka nalinga ku ssomero nalinga nnyo ku ssomero wenva ku ssomero nalinga na baganda bange so time gye naspendingangako ne mama taata eyo nga ndi kusomero kwanza nasomera mu day school tusomera ku boarding. Then I'm boarding from senior 1 to senior 4. Not day school. So okay. Nze muntu balinga bafosinga n'okuvaamu ekigambo nga obonyiiziza obaokoze eki nga nze era kyemmanyi abasinga beewunya nti nyimba no one knew about it. Kye baali bamanyi nti I have passion for music, I love music naye saakerako ku makya nenkibalaga nti nyinza okufuuka nga buli. So that means nti nali humble child nti kuba omwana alina omulalo kizibu oba omulabo ola ayinza okuba bwati mu future kati nze muntu gwe batapredictingako olinga basudde bwe yagamba muno kamundabidde emyaka 10 nemwebuuza ndigolebwe. You remember the song? Okay, by the Cambulizao, maybe she mobile back. I don't come what you know, we are not inspiring a cafe. In the Amukan Baga Cafe, any song of Cafe 1 and then is over my English.
ku bantu abagala nnyo Paul Cafe? Like sola kuyimba luyimba lulamba Lines, different lines. Wekituufu kiri nti mu music nkuze muwulira naye nga sinti muzamu concentratinzeeko naye ng'olya vocals bampulira either osanga mami aluwuliriza either osanga aliyo omuntu awo manyize njaganya abantu abakulu abantu abakulu I associate a lot n'abantu abakulu so nga sometimes omusangamu mu vibe so sirina luyimba lwa Cafe lwensobola yimba lulamba okay na Bobi Wine akuba ziri nyimba zaba yabayaye n'alukuba lulamba ate Bobi so nayo luno luyimba lwa nantabuli wetwaliyonka mama leera tegosa abatega girisi oyiyakuwa amagezi okunobewa omusajja teyatika mindi teyafuwa mindi yatika mbugo yakujjako ekitiyo n'akuwa kijiiko kugenda kutika lole ya mukyanga ebyo byemupangisa mizigo mubiyita mireme kunya okay please don't wasinga otegewa no like I grew up like how you grew up it's the same way I grew up my dad yali fan wa Paul Cafe I literally have Paul Cafe's music all when I'm traveling long distances I play music Paul Cafe's music. Victor, umala senior 6, what next? Chicho wakola. How did you join me? When I'm a senior 6, big bro wange, yankolera ku farm y'enkoko. Oidi manyi kizibu munansonyiwa. Nze wembeera n'omusoga kizibu concentratinga mu Luganda. It's okay. Togere olusoga bene. Mba mpaba olulimi luwaba. It's okay. Togere olusoga no worry. Kanjogere Luganda. So muganda ngoyo yankolera farm y'enkoko. After my senior 6 kyasoko. Okay. Nanga Victor manyi. Ogirobera nene ku farm y'enkoko. Twaali nti yo. Why again over mu sente zo? Ezigenda okubeera ku university. Where? So that's Ugazi. Nga muri Ugazi? Yeah. Okay. Kati nemberawo for a few months. Ngeri ddala kati olo talent yange tandise okonsika. Call. I call it a call. The music is a calling. Music calling yange tandise owulira ensika. Number it's time or it's time. Okay. So because I was silent nayenga nekitone. For me I knew I was talented. So naye sayagala kukigatika sayagala kubimikisinga na kusoma so I first concentrated on books when I'm a senior 6 no posing ndio kangamba naye kati ndowooza kemaze senior 6 osobola okukola ekyo kitandika okujjanga ndi kufaamu eyo nembeerayo kufaamu kuba newe nali kusoma nalinga mpandika music I used to practice writing a lot because I'm passionate about writing and songwriting. Kati we naliyo kufahamu na wandika nyimba nyingi. Ti one day nengana mwana. Muganda anga mbeereddewo nyo. Kisuubira nti agenda kumbeererawo forever. I think it's high time nange nsobole okustandinga nga omuvubuka akuzeekuze. Sinti mbu nali mukulu naye ensi yandagako nti olina kwebeereramu mu myaka so nakula nkimanyi nti nina kwebeereramu kati wenafunayo calling ngamba I think I should go and pursue my career music. Yeah. Nakirowoozako like for 3 months. One day nemuyita nemunyonyola ekituufu naye saamugamba nti ngenda kuyimba amugamba naye omanyi enkoko zonziko wazino ekituufu kiri nti bizinesi si yange yiyo zijja kukuli newonangamba otya esigala yiyo Tukwate ng'eyiyo esigala yiyo nga kati ndowooza saawa zino it's high time nange ntandika okwetakulira kuba ndi musajja tojja kubeera statement gye nakozesa yali bweti mugamba olaba buliwo newe weesiikiriza otya like nobeera mu kisiikiriza otya time etuuka enjuba eyo n'ekyuka sana nekajja nobeera ng'olina okukayimiriramu okafeesi ekitegeeza nti woba omugezi n'ogetinga used
ko n'okeemanyiiza okukabeeramu. The earlier the better. Like time etuuka nga ekisiikirize kiweekanga n'okwegana ndi mu kisiikirize. Muva okusooka ekisiikirize ne kajja. Sooka akasana ekisiikirize kijje. Okay. Because wali oba weemanyiza embeera embi, embeera ennungi egenda okusanga nga wamanya dda nti oli ku lulwo. So wenakimugamba ng'omuntu anjagala era tanjagalira kibi kuba yamanya towangalayika avudde ku mulamu. Because yambuza olina plan ki olaga after here what's your plan? Sirina plan but good will make our way. Like just like that. Yeah, namugamba like sirina plan ge mazima naye I believe God will make our way. Kati nanyiga nakuba amasimu waka n'abagamba bye yabagamba yesaagala kugendamu naye nakitegera I understood him. Nemanya he was hurt nti yali amanyi tulina then for me nendowooza nti nina okwebuuzaawo because talent yange nali njina naye nga mmanyi family teri agenda kuvaayo akoleki agintandikireko nga nina kitandikako then bo baveeyo oluvannyuma bwe yasooka okuyimba mu family. Yeah. So nenavaayo enkoko nazitunda bantu business n'agitunda enkoko like yali tasobola kugikwasa muntu mulala kozi only trusted me. N'agitunda nampayo akasente n'angamba manyi gyogenda yonna tandikira wano. Tujje Kampala nenzije Kampala, it's not a Kampala, Entebbe wa sister wange nitandikoya ne sister wange. So for me nze ndi muntu musabi nnyo, I pray a lot. So nali nsaba nnyo kama gayirira nnyo era mu kusaba ennyo in 2 weeks time nga nakamala Entebbe 2 weeks enfunira omugagga. Omugagga oyo yansanga composinga kayimba kange boutique ya sister wange. Sanga nga composinga akayimba nagamba oli muyimbi. Oli muyimbi mpandikirayo ko oluyimba bweruti ne bweruti nga omuntu akutizinga. Yeah. And for me I didn't know nti talent ya musajja w'amaanyi saakitegeera waaye muvubuka ali freestyler kitegeera freestyler because he's a DJ omanyi wa DJ Sting. Yeah. I know him. So for him he's a freestyler but for me I didn't know that I was talking to a big person. Naye for me bankuza bakingamba never undermine someone. So Samu Samas oyangamba okola ki ngalinga antizinga ate njagala nnyo ebintu byokukakaza nti nsobola I like not to kakaza but to prove wrong. So for me nempandika kayimba nga njagala mu proving wrong oli mukuntizinga but let me prove you wrong. Yeah. Kati mukumu proving wrong n'ayagala binakola Nyoko zinawandika oluyimba sawa 3 n'alwagala nankwatirawo that same day n'antwala mu studio for the first time in the studio yaffe kutwala wakaawe nga studio eri waka okuva ku olwo story mpanvu sijja kugambalaye okati nga buli kimu short from that day aso yange yendoholo yatandika bingi binayitamu nga ndyawo ku studio na hustling because time yatuuka nga niwo kulwanga naye byonna mbyenyumirizaamu ssaawa zino kozi namanya nti nali siina kuyita wagonda kutuuka wenu maybe singa nayita wagonda singa siri wano. I know. Olimba lwewakola mu studio ne retro olwogambye waluta etwaluta ne concept yali akabi nyinza okuddamu nenjiterezaamu mu maaso
Like I told you, nice experience about music awards. So it was my first project. At Yeshe Yakolom, that the younger machine of Germany, young pastor producer made a Warren. Warren, yeah. So we young pastor Warren, he mentor one. Yeah, we have the mentor one. Young is a little like career wise, every single year. It's together where what a Liam voice no matter who are Warren. Liam and Jack. It will be a safe another day. Yeah, so Warren Nini na mentoring a bulungi nyo. Netuka nga tulaba kisoboka la it was Warren nyini nga tumaze 2 years naye nga kati kye bankola nze bangamba kola music, just record music era ekyo kyo manager yange paka kati akinyanga Victor to stopping akola music nimo ziba nyimba mutwalo zikole kitegera cause everything kineta gokola music kitegera so paka to shine Warren yeah chiyangamba banfunira vocal trainer for a few months ne bambulira ekyokukola n'enjiga n'entandika okweyigiriza. So research asinga mu bintu ebisinga twabikolanga ne Warren. Tutuuka Warren n'angamba Victor, I think nkukoledde buli kimu nanze mu maanyi gange. Olaba otya otestingako omuntu omulala. Okitegeera? Warren yabigamba. Olaba otya otestingako omuntu omulala kuba ndowooza nze nkoze buli kimu kyeweetaaga okufuna munze naye nga tetunata music kati we yakiŋŋamba that's when wenviira Entebbe nenzija Kampala olwonyingira endongo eyaddala wali nali mufumbiro ofumba okitegeera so kati olwonyingira endongo tujja Kampala wensangira producer wange oyo One blessing akolera ku Records. So one blessing kati music eno mukolera Entebbe kati one blessing musanga wane Kampala awo wabayita wata najja nankumbi studio yali awo baali bakiyita Tulaini eje nasanga one blessing one blessing naye nanyangwira limba letasoka okukola yali Lovely basoka na hit so ndowooza Warren yali antegese bulungi ate ndowooza yalowooza kituufu okugamba nti testing akoko kitegeera omanyi buli wobeera nnyo n'omuntu nga yo in the same environment wati otuuka nga ndowooza yeri awo tekikako okitegeera so when I testing another person we did magic so twatuula twakola music mungi ne one blessing naye Lovely gye twazookeramu so twatuula nga tutuuse okureleasinga music tuselectinga Lovely bonna baselectinga Lovely ekitukale kikomando nekikomando nekikomando yaliwo before by the story ya kikomando story mpanvu wani sijja gikunyiriza leero kubanga simanyi watulina webuli kati kikomando okola oluyimba nali nkoye endongo one legend afulumye tandaba kukyali tannaba okay naye nga zonna wezi okola olonga sinnabakola Lovely kati kankuzeeyo kemabega manyi mbadde njagala katinga story short nga manyi tetulinawe we have like an hour kati story eriwo eti wale niwangamba ntestingeko omuproducer omulala nina muganda anyamuyita Kesi Rights gwe yankwasa n'angamba Kesi nkukwasiza Victor mugende mukoleki niyo ekiddako kitegeera kati olonga sting ali busy amanyiyo like businessman kitegeera alina byakwasaganya ebyanga tetwagalamu nga twagala agire wali nga tuli ready naffe nga twetegese
because for him he gave us necessities kati naye twamugjamu mu byaffe tukola byaffe kati wane niwangambe nankwasa kesi natujja mu tawo esangira baganda bange bangi Abdu bani bonna baali bamanyi nga story yange bagibaddemu so wetuzimbira team eri ku management yange kudoro entebe ndese yabaliyo babilivingiramu yabamanyi tuliki kimu zeno mkoze timu yange olwontandisanga timu yange sanze Abdu bachuka abe Rajabu na Emi they are very many sobola kuba balabo na kesh because timu yange nene mazima sobola kuba balabo na they are very many kati watutuule eno nga tufuna idea bangamba Victor manyi music omulungi naye waliwo kyetulabanga ekibulamu ekitegeera nga tetunata kati batandika okuntambuza meeting different people abali mu music industry ba producers abayimbi abantu bena meeting nenjogerako nabo before nga sinata luyimbi mwalimu Jostedi nampa advise ye mwalimu Zulitams producer nga chakolera wali ku Zulitams nga otanatandika kuyimba nga chakolera studio that was 2019 ali ku volume up yatu amsanga ku volume up meeting and the events ngashane babitu so banga bakawukana but those people wona betwajjanga to meeting twagenda ke wa Musuza naye Musuza yaliwo naye tetwamu access tetwasobola funa access era mukona naye yona gitwali tuyiteeyo nga twagala kufuna advice wa music wa nga omuwulira like by that time waliwo kilabu nga music wa kilabu yakuba buju radio kitegeera those rap songs nga zikutte nnyo n'ebidandali kati ngono music wa neti on yomukwandi wenebuuzanga brother so wetwamitinga omuntu gwe nasembayo mu bonna abo bembaze nasembayo era gwe nsinga okwebaza bayita wesimwebazangako omuntu yasinga okumpa obudde obungi era ye muntu genyinza okugamba nti bwenafunamu kinali noonya bobali bonna because for him yampa olunaku lulamba n'agoba ne client gwe yali ayina mu studio n'amugamba omanyi lekamuko kanjogere n'ono omwana nga tamanyi omanyi okuwa omuntu time nga tomumanyi but n'omulabamu something n'ogamba I believe on omwana what time ayinza okukola watch it Zulitams yambirivingiramu from first day to Zulitams yampa time okuva time wena yandabira twatula ne twogera ayinza n'okuba yetabijjukira ayinza okuba tabijjukira most of the people they don't remember kyali kugwe yakikola kijjukirwa mugambe ekijjukirwa yakikola so yaŋŋamba ebintu bingi nyonyo yansomesa nnyo endongo nansomesa ne industry nambuulira ebibi ku industry n'ebirungi ku industry of course buli awali ekirungi babeerawo ekibi Zulitams amazima gali nti oba olaba wasooka n'ontamidde kuba yali very honest okitegeera ekyogero kijja ku mutima yali very honest nga buli kimu aŋŋamba direct naye ng'akuwa side ennungi ne side embi ey'ekimu n'agamba kati it's up to you kulondako okitegeera kati wenave wa Zulitams nali frustrated volume up njiraba otuuka eno wansi wano parking ye ofuluma wooti okutte ku tamano twali era nekesi etudde ewaka nenzigwamu amaanyi neebaka okumala wiiki nnamba nga sikyasobola composinga kizibu nnyo okumala wiiki nga sikomposinga eyinga naye namala wiiki namba nga sirina kyendira nga ndi awo nga ndi frustrated
ati kesi kyeyakola yagamba baako mukamba genda refreshingemuko kati nayinayo muganda wange gwe tubadde naye mu haso bamuyita erobike mukongo ezamuli naye babeera so erobike oyo twali naye entebe eyo naye erobike yali afunyewo sente ng'akoze studio ye Busia iye akoze studio ye Busia kati ono yangamba refreshing nali sina mikwano of course waka already waka bali tetuchakwatagana bulungi because ndi music ate nga balaba sina kyenkola emyaka gigenda sisoma okitegera so awo gundi awo oyo yangamba nti mwana wetago refreshing ako olumpeddemu essuubi era nali natera okuddayo waka nze waka bampa free entrance at bangamba oba oyagala soma nga music yaganye amaeka komawosome wokomerawo visually yeah so nali ngenda kutendewa ebyo ebigambo zuli terms byeyangamba wali yampa open mind ye gyamanyi nentuuka nga bintami nenjagala okuddayo waka naye kyenyinza okugamba nti ekintu ekyantaasa era ekyanziza ennyo kikomando ya story gyobadde otwa kati wenava eno nengenda ebusiye sangayo producer Paki ye producer wa LPP Wasan Records so mbere ebusiye eyo namalayo wiki namba nga sibitegeera naye bali abakongo balina vibe bo bali music balivinga musical life okitegeera with them niwe babeera n'ekizibu ne waba afiiriddwa oyinza n'obutategeera okitegeera bo basalawo music badecidinga music for them their music icons engage nyinza okuba explaining or describing for them they are music bo tewabulira oba alina buzibu ki oba buzibu ki yabeera mu vibe 24/7 so when abalimu for a full week obulamu ne bukomawo obwa music wendikodingira kikomando nekodinga yenyimba bbiri nalukola nerobike olala nenkola kikomando buli muntu yawulira kikomando from studio buli omu yangamba nga okoze hit everyone yali aluwulira yangamba okoze hit so after that 1 week namala 2 weeks the second week nayarekodinga kikomando nenvayo nenkomawo eno n'akayimba nakomawo nako nga kalina mu acoustic version but everyone was believing in the song already tukomawo eno kati wetukomawo tiimu yange gye nali nkoze nengiita nendiwa akayimba bakawuliramu gamba dda ne bagamba baaba eno ki tuni kati naye ne bagamba naye okimanyi Victor you have to challenge yourself olina okola oluyimba olusinga kikomando kati ekyo kyekintu tiimu yange kyenyinza okugamba abantu abalala abali abaana bayimba kyekirungi kya tiimu they always bo eva babeera baagala n'echallenge babeera banchallenge nga baagala n'echallenge tebakkirizangako mbu kati okoze kati kimala kitegeera I had music over 200 songs with Warren already getwakola nga bazimanyi naye nakola luno lumu tebawuliranga ekitamala ngamba lumu music nenga kati nkoze ntya nenzayo wawale nawuliramu oluyimba nagamba alinakyusamu kati ne mu production kikigamu kyangamba oluyimba kabi ati awo nenkomawo era komaweeni awo ngendera ku tulaini nga nkyali kukiri wali nkyeyangamba nti testingaku kuki abalala ngenda kutulaini awo nengenda ko wati we did some music with TON trying vibe siza tukolayo muziki eyo nampanga naye advice ze kyamanyi kyategeera ngeri gyategeeramu endongo neyange nejenyizo gikolamu then one blessing when amufuna nekwetegeera nnyo connected nnyo
luyimba lwetwasobola okukola Love Legend tukola music era naye nungi kati wetwakola Love Legend already mbadde n'ekikomando tiimu negamba kati wechallenge enyimba bbiri zuwe ziyite munaziyita zonna z'amaanyi kati management wegambira kati awo ya good to go okitegeera kuba twali tulinda backup olwo tufunye backup nga tumanyi noweru tusukkako obunene tulina backup okitegeera so wetwafuna Love Legend buli muntu agambirawo kati yesaa tusumulule kati awo obuzibu bwe bwali kusalawo ku Love Legend na kikomando okufuluma awo wali obuzibu netusooka twekuba ffe bennyininyini tandika okwekuba kati tutandika ffe bennyininyini tugamba tiimu kikomando ne tiimu wa Love Legend zeyawula era nga abafaani nabo bwe bali confused saa zinene abasinga abaagala Love Legend balala agala kitegeera so naffe wetwali ng'ennyimba zonna weeziri ze ne mbagamba mwabamanyi ze nabiyimbi ogwange gwawedde mwabata music lwe musooka lwe muva musooka so nzijukira twali ku Misty waawo wetwakola decision yo Misty ng'okolawo ki Misty omuntu akalina ssente okolawo ki mwana Victor bannaye namuna kunumya nnaku mu business twakola decision yawo netugamba nyi tutte Love Legend tuta Love Legend Love Legend munaye nafuka Love Legend wasooka Love Legend Love Legend nafuka Love Legend mpamuko okuline awo just nkulaze buli kyenina nsigadde kweyambula omutima newegula jana oyongera kugwewala ongamba kali kuntandikwa obitaddemu okwelaga wamanyi ga mukwano nalibadde nakwewala kuba ontadde ku death sentence ontadde ku pending was only Love Legend and for that me na betting ndi ku death sentence ontadde ku pending had only Love Legend kale kambe student Moluta look back for quite some time ati wetuta Love Legend moyo era yenyini yawo ngenda mu studio era ne one blessing twali tulina ku byaffe naye sigenze recording naye ngenze recording aluyimba lulala na nenfuna vibe awo nenkola akayimba kakapo kano kako kati wenkakola nenkabawera nenkabasini ate ne bakaagala nnyo juka kikomando tanatwewa neyagamba ate tusobola kuwa kikomando saawa ze kikomando ye yali best yo nemukola Love Legend nota Love Legend yali best twali tetumanyi best twali tumanyi kyali kimu nti they are good songs nokola kako nayekola kako kati kakole luyimbo lwayitawo nga teruli opposed bwemu yagamba yali unopposed already twalina ki Love Legend kati twatakako nga tetufaayo oba lufuuse hit oba telufuuse tunawo kikomando waffe back kati wetutakako netumuteekayo kati kikomando ajja last year tuli mu lockdown tuli awo bituloganya kati awo mu era awe na recordinga music mungi lockdown awo nga tumaze okutakako bishye ona oli ku pressure sali pressure sibeyanga ku pressure by the way because music wali music waffe yaliwo abadde ngawe tutaako buti kati awo mu time eyo jukanze stopping ako ku recordinga music full time kati Love Legend yakubya atandise otopinga chats biki kakaze fiye tumukoze naye remix biki atandise otambula yatambula kati music watandika otambula nendeka management omulimu gwayo nezira mu studio again
nenzamu ne recording music mungi ati when recording music mungi era ne mubaamu gwe nakola nga babelieving anti zisinga ekitegeera kati webatandika okulaba nga zisinga batandika olaba kikomandoze by the way okitegeera nga balaba kikomando ne betamuta nga balaba tulina ezisinga okitegeera onicoding zaawo muziki mungi awo batandika olaba kikomandoze by the way nga tebakyalufaako kati we tuyingira lockdown olwo basibyewo tuyingira lockdown nga Love Legend olusinga traininga mu Uganda stopping everywhere ne baggalawo tiwe baggalawo olwo twatakako naye kako yayongera bwongezi Love Legend maani yasobola yongera bwongezi maani lwalinga olutaliiwo Love Legend nayongedde bweyongezi kati otubeera mu lockdown twali eyo buli omu yali ojjukira bya lockdown buli omu amulala bali jinja abalala bali eriya bali mbale kutambula nebusobola kwesinkana buli omu yadda mu kyalo koza Abdu wali waddawa Abdu yali ku kamera okay kati buli omu ngaali bibyenze nali jinja walikuba kyabayaye nga bagamba tuteeki tuluyimba ati Abdu ngajja ng'agamba kikomando yalinkinze yayiwa kumbe yamutadde kikomando yalinkinze n'atuvugamu sipiidi ali kikomando twaluta lwakuba lwalinkinze Abdu Abdu bebabireeta twatena gye twabadde eyo nga bakuba kikomando kumwe olwa pressure nemugamba katuude kati fe kikomando ne tugamba obuki obukosi tuli miki tuli mu lockdown tuli mu lockdown kati tululeke ne tuluta bwe tutyo mbu tululeke mba mulaini ya kikomando Victor oluyimba ne lutabukako nga audio ne lutandika okuba ne lutandikirawo okutopinga nga audio okitegeera kati awo naligwa nali jinja walukuba masese awo general manager olwavaayo general manager yaliwa Sting katisinga ebyo yabikoze ye katisinga anti maneno kuuza nti how did you link up with MC Kat kati by the story MC Kat kati jituwe ati MC Kat yagira ku Love Legend tumuta atandise okukuba kati naye yalina gye yali namuwulira oluyimba n'aluwulira nanoonya anfuna n'agamba I think you are great talent yeetaaga position tuteekeyo n'agamba tukoze tutya tubeerako ne byetwakkiriziganyako tumusaba abeere era ne tukwatagana ekitegeera tubeera nafuna department ye gyarunning promotion naffe netukolaki Warren I'm production listing nga boss sigala nga tukola byetuteekeddwa okukola buli omu n'akola ekikye so kati yaliwo n'atandika okupushinga naye kati lockdown eyo we yajja jjukira ye amaanyi gaagasinga gali baala ground ekitegeera na shoes era we baali tebannata nga tebanaggalawo kati yayanyinza eyankubisa shows ku show ekitegeera naye nga shows ezo twazikolanga promotinga luyimba ekitegeera kozi baali tebamanyi naye nga ate buli show gyengendako nenyimba olwo oluyimba abantu balwagala ekitegeera so you don't regret so kati we twayimba zi shows ezo zetwakolanga yali promotion strategy because for him wa ground yewa atuuka ku muntu wa bulijjo kirabu shows TV ekitegeera kati obaggalawo yamazima yatugamba mwana nze bansaza amaanyi ground ye kakanye namba nze bansaza amaanyi naye mumusukumeze kyendaba nsobodde nange nja kyongerezaako
Yeah, kati nzijukia kati yapita nangamba Brian watu alikufemu nampa katamba yampo omutwalo gumu nangamba Brian ndeso oluyimba nampa omutwalo nzijukira ndesera nalikufemu awo just yafe freestyle ya nampa waya namusanga ne Roger kama ndeso oluyimba olanansanga kutivinga tuchale gundi kamocha nanyongere ekitwalo nangamba ndese pushing omwana kati wetu yingina lockdown yawo oluyimba ne lutandika otambula kati Sting ya avaayo yali busy nga twamwesonyiwage mazima mamuta nga ffe tiimu yaffe staliko nga kwali nga tumanyi gyali naye nga tukozesa maanyi gaffe amatiti tukoze eki getulinawo kitega kozi was busy n'ebintu byebyawe so wawulira kikomando nankubira essimu naye ginagagwe wakubye tune laira gwe wakubye tune sooka ojje nampeereza motoka koze ebisero jjukira entambula yali nampeereza motoka nenkima nga jangu tushutinge vidiyo nenyenda entebe ya vidiyo eyo twagikwata tuliwo bati twali bangi tugana tushutinga vidiyo tuluta oluyimba ne tulutambuza by the way the project yange gyeyasooka okupromotinga Sting okuvaayo n'agamba omanyingi yimiriddemu tutambula nga buli TV wali yekinyinyi nga boss naye tukyali tutambula ne tupushinga so olw'amaanyi geeyongera linnya Victor Ruz geeyongera amaanyi mukuyeyitiriwo mu period ya space ya miezi nga 6 months 8 months 8 months kuye tune eyokubiri kandi muziki ne gutambula ne tuvaawo ne tukola remix ne Mata like team ya Mata ya saba remix Mata mukisa bawulira nga tune ya amaanyi nga beeta like nga bawulira wetugukola netuteekamu ku vibe y'omukazi ejja kweyongera ki amaanyi ne batukira management yange management yo DJ Sting Retro Records yeah so twatula ffenna timu zombi bbiri ne tukanye tugamba it's okay because bangi abaali balusabye remix by the way bangi naye fetugenda nekitufe vale omugamba Martha so Martha twagenda olaba nga it's a win-win thing byafunamu naffe tukola remix tukwatagana mulungi remix yali ya DJ Sting DJ Sting featuring Victor Ruz tulukola nalo ne luwongera amaanyi ne lweyongera okuba olw'amaanyi olunene oweze ennyimba esatu mu period ya myezi 8 wali wayisewo mwaka mulamba bayira I remember kuba 2020 yenna twalina oluyimba olu Kikomando kale tukola remix ya still project emu Kikomando tuyingira 20 kati December awo tera ndeserawo so wali wasoza kufulu ndeserawo tumita December wa 2020 stayinzidiga ayinu ndeserawo yeno gyewakolera ku video gyewakolera kansanga love legend wa ndeserawo ndeserawo yeno yali namagoye I remember concept eyebawa concept ya namagoye tulamu naye ne tuyiya owangadde ne Alan Soldier oyo muganda wange omulaba emu ku bantu besimanyi kyendisasula because Alan Soldier ankoledde vidiyo nyingi kubwereere nga ngamba bugambi sasula kino nekino nga ye lebawe bwereere ataliiko omanyi abantu bameka abayinza okukikolewo I really appreciate bro Alan Soldier, one love. Nange namwako project. Chikomya kunze. Nabalala. Okay. Victor, sawe no music omulabo otya and how is it to you vis-a-vis where you before? Yeah, I would say to choose ebintu bingi music yawe. At a tender age. Yeah, amazima abantu bagamanyi.
because when atandikira eyo jina yange ejeno abagiyita batya jina yaffe eyo I'll say we sing soul music, touching music, listening music yokuwuliriza TON yeah yangamba nzibikira because TON bakuba ebibaala si bakwanayo bakuba TON yewagundi nesa wazinene alina ekiyimba kiri okukuba esaani ekya Johnny Black follow ati ye TON ogwe muziki gwe akuba ebibaala naye tekyewunyisa era abantu kye batamanyi TON akuba soft music bagenda kujjukira amanyi okuba soft music nnyo naye nalinga naye ngangamba Victor oyimba bulungi naye mwana kuba bibaala oyo music oyo gwoyimba oyo mwana ngalaba abowa ngalaba abowa tajja kukola ngate amanyi nina obusobozi obukola kikozi nze byonna mbiyimba omwana Vikita nze byonna mbiyimba so for him yali ngangamba mwana tukole kino kati nze kinakola nze namukoleranga byayagala nange nenkola kyoyagala ekitegeera kati lwaki ndeta TON because yemu ku bantu abangamba nga jena yaffe tejja kukola like jena yange eyo yayimba ngangamba mwana olaba tejja kukola nga yalina wandaba wensobola okukuba naye ngasula little boss sibimanyi kati wenfuna ezo wenfuna Love Legend I just urbanized eyo jena nengireeta ng'erimo simpler nagireeta erimo simpler nga I simplify everything ate nga kiri relatable to real life ye magic ikali behind music one do something simple nga kiri relatable to real life okitegeera okwatagana ota ne Liam voice ne Anino anti kati bulira ati wenkola yo music tandisa omukola tandisa penetrating kasita twafuna Love Legend n'atopinga kyali kitutte emyaka nga oluyimba lwasiro erutuuka ku namba emu mu Uganda nga bafiki babyono Johnny Black abaana mmwe mukuba abaana mmwe mwakuba tonsokuma ana bakuba omuziki nga toyina woyisa kayimba kali soft okitegeera ng'abantu bonna bali ku kirabu kachima okitegeera skonto ebyo kati music wange kasanafunayo tune yemu netopinga olwo abantu batandisa okutegeera nti music mulungi kati nembongerakako nako ne kataping audience yaako gera kikomando n'awanika kikomando wawanika kyali nekitandika okumenya mazima ketandika okumenya kitya nga ndinze kamugeni okitegeera of course wobanga olina ekintu like ng'olina oyagala making a cause if you want to make a cause mukululo tosobola kikola wekka ne woba oyagala oti okitegeera you can't be a one man army tekisoboka so I needed abaana nyambako so tutandika tukwatagana unknown I knew those brothers of mine before. Okay. Unknown Liam voice. Liam yali yayimba ngayimba biri erihe birala. Ya naye yali yayimba nga tayimba ono music ngayimba music mulala nnyo. So tutandika tukwatagana tujja tukwatagana. Erutula ne tuogera. Kiki tuyino okukola. Ekitegeera. Kati olwo tuyingira 2021. Liam omuwomo kati Liam nanon fenna bamanyi story naye nga story yonna erimu wale okitegeera. Okay. Yeah, and they know the joke. Okay. Yeah. Warren abakwata mwali so kyonna kye twabala kyayitawo kiriwo kati mufiringa mutyo kumatika mufuga business kati Liam kasa yakuba basi n'atandika otambula
Unknown nakuba radio call atandika otambula olugina yaffe efuuka ey'amaanyi olwo abantu bali realizingira ddala nti yaddala yaliwa yono kuba music awumuza abantu ebirowoozo okitegeera ye music gwosobola okuwuliriza again and again nokaaba noseka okitegeera Victor so kati Liam waayitawo bakubirako kuno Liam ne Unknown bajjira kuno tandika bonna nnyimba zaabwe nzitandika okwevuganya kati ffe kye twakola tugana ketuleke waganda bayitewo basooke bayitewo okitegeera so kati 2022 kati omwaka tekyokolaba twatawansala nga tumanyi Liam alina omwoyo balina ennyimba zitambula kati ffe kye twakola we didn't want to promote kukola promotion mu market zibere ssatu buli omu twaluta ne tutakola promotion we didn't gain where wandako ku promotion ya lwansa we didn't go tetwagenda ku radio station tetwagenda ku TV twaluteka ku YouTube omutusirika aba TV abasinga bonna abasinga bazanya downloaded video laira naye bebaza baganda wange oluyimba mwalupulo olw'amaanyi nti saa zineeno zennyimba ze babale zisinza okubeeza amaanyi so kati njagala appreciate that banaye media bayagala njagala collectinga era tulekera okugamba mu media tetusupport because nze you're living example nti nalelizinga oluyimba notalutekawo ku radio na TV tetwakola promotion y'amaanyi naye ate baaluzannya kati baluza nga mupushinga Liam voice ne Unknown so ndowooza endongo egenda kuba more interesting and convincing myaka okay embazi ya Victor Ruz ebadde nnungi ng'enyuma naye because of time tuba tulina okuba nga tubeerekereza Victor nakyo osobola okwogerako mu business eno b'otunuulira abantu abakuinspiring nze before Bobi Wine oyo Bobi Wine muyigirako bingi bingi cause kyakozesa transforming bwati transformation I think it's the biggest transformation in the history of Uganda, I would say, if not Africa and the world wide. Omanyi okuva eno gye yali n'atandika olaba bintu bibiri tebigatta okitegeera so eba inspiration omuntu yenna atali inspired by Bobi Wine aliko ekikyamu basitegeera kuba amazima gali nti kyakulabirako kinene eri generation yaffe. Basically he's the biggest inspiration to our generation in Africa and the entire world. Okay. Inspiration y'amaanyi nnyo nnyo tulina bingi ebyokumuyigirako is intelligent. Jose Chameleon legend, respect. Okay. Abasajja teboogerwako. Bebe Cool Lady Kenzo. Abo teboogerwako. Tubaleke bakola ebintu byabwe bamaanyi mu biti byabwe buli omu by the way balekera okurating abantu mbono yasinga n'owakumiri bakabi they are legends buli omu yasinga mu ngeri ye. We appreciate batutereddewo ekkubo nti naffe tusobola saa zino bako ne kyetu communicating eri abantu ebiseera biri tekyalinga kyangu munnaye naye olw'okuba baanafuye ebisenge kati tusobola okubomola nammwe mubomola ne muyingira. Okay Victor, no abayimbi be looking up to Africa wide nogamba nti I love them nga mbaagala like abayimbi benjagala Eddie Kenzo yasooka wanti ogambye Africa and in Africa Uganda emu Africa so Musuuza is a big inspiration musically seen a big inspiration but Eddie Kenzo Musuuza is a challenge for the next generation, the Ugandan music industry. Okay. Tulina okukola ennyo bannaye baganda wange era nze kyembasaba kimu tukwatire wamu together to the top. Twekwate bannaye twekwate okuchallenge ogambye emoto yammwe together to the top. Okay. Tulina kukwatira wamu okwetusaayo. Omusajja oyo yakoze bingi Musuuza nti naffe okusobola okukola
okusobola okukolako ebisobola okubanga ebyobo ebisingawo ndowooza tulina kukwatira wamu otuneeyawula tetujja sobola so bannayuganda ffenna n'abantu mutwagale temupromotinga negativity wawulira fuba nnyo kibikka wawulira ekibi kuliyamu oba noni fuba nnyo kibikka wawulira ekyakabi kyetukoze kitigise because that's how abanigeria we batyo bali otukuba endondo last time nakola posting angamba abayaabwe kyebali otukuba kiri eki bo bategeera nti tulina abaye tetulowooza mbu bo tebalina bibi balina ebibi ebingi bye bayitamu ebibi ebibakuba naye bba ekibakuba tebakiwa obudde babuwa kibatwala mu maaso okitegeera ensonga lwaki tulaba bibatwala mu maaso byokka bamakinga nnyo sure nti nemwana Victor nze byaddawe ntunira music w'Abanigeria nyiga not because mubi naye abasajja tubasinga byonna naye batulese mama nze nalabye kamiliyoni ng'atunuulira Wizkid ku otu ne ŋŋamba ki kino kye tuliko nga mulabanga ggolo ku otu kamiliyoni yasobodde okuaccessinga Wizkid ng'amaze performance ku hotel Lydia Jasmine, thank you very much for accessing the venue. Grenade yabadde ku location mwana nze wala performance ya Wiz musajja nalaba yakuba otu emirundi esatu eby'omudiringa yes guno gukusema I think tekiberangawo mu history wa otu kuba yakuba dates za mu wiki yemu yakuba date yasooka nakuba date eyokubiri n'eyokusatu mu kifo kyekimu same venue different audiences so Wizkid yateka online tickets kusaa 2 nazika ne bazika zigenda wera 8 nga ziweddewo nali nabudu nga ziweddewo nga mulaga wenti essimu akasajja kataddeyo sold out mukaaga sold out so that is Wizkid for tweyagalize ogambe together to Okay, Victor Ruz, thank you very much for making it a date with me. I'm so happy, bro. My first time to do an interview with you. Mr. Wako. Yeah, sibula baganda baife. Yeah, babaire ku baganda baife from the East. Attended okuba abana from East. By the way, Eastern Uganda in talents. Badman school fees wa kabi. Bani kweno mano ya bitewo tukoze tusha. School fees ali mu kupushi. Era change zo mu kubanza kirala nti music wazira magic wonyi. Wina sigala ngokola kyo believing anti nekito. Wazira magic wonyi. Music abantu and right now tulina abantu batuwaire ina amatu. But we welcoming ino young talents. I believe when buli muntu akola ekirungi nga abantu nibakiwo bali abantu bali ready okutuwa. Cause wale we twaidira by the way nasaba ina amatu. The music way. Nasaba ina amatu. Buli media jana mutu wa amatu kati abantu batuwaira amatu kati what next? Tulina kuba wa content. Ya Victor ndikubonanga wallahi chinu manti talents ni usogadi kali kusala. Kankobere nze wife kaliyo I'm one of nzokuba nze nasokola active wife kali. You get it? But there are so many better people there than me. You get it? Look at you. Not so many artists have been in my children. I think in his ass. What did you think here? Look at a person like Mose Radio. By the way, Mose Radio yena yava mayuge. When yena mayitambugo. Hey, but after Mose Radio, twaira ku Maro. That was a generation what yali nene. After Maro, waizo John Black. Wabayo space in nene. You know, after John Black funye Victor Ruz. Wabayo space, but Abaganda, we are not totally against them. We appreciate what they are doing. Mumwaka baleta bembi basa. Baleta ba TV stars bana. Oshidi lwaki? Because commercially
tuli mu kukozesa resources daily. So there is no way gyosobola beating omuntu ng'olikozesa already resource ye okwemarketing. Twemba Luganda is the commercial language in Uganda. Yes. So already bale baba bakuzenga already batukuba nti bangi ekisooka ate n'ekindi they are more like bakuze bawuliriza Oluganda like manyanga balwogera bakuliire mukyo nti ife tuve eno tukingira wingire. It's like me nze Oluganda nalwegera mu form 5 awene kukobya erugazi nalinga erugazi mu classes da Luganda nga tikola Luganda tyakola Luganda wana aye not I used to attend Luganda lessons. Every Luganda lesson ngambe inumant ngati bamumbuki abantu abasinga tibategeranga lwaki ayinza nalinga mu kwega luli because for me I knew nti ndi kujja kwemba ate namanya nti Uganda tusobola kwemba nga tobise mu Luganda nofuuka wa amaani because ni commercial language gyetulina nalitidi Luganda. So mu form 5 awo ntandikira okulwega form 6 egyokuwaako nga ndwidde ntamu n'ebiso. But I need to thank God for your life because Victor, you're a living example to so many youths in the East. Not so. I believe. Yeah, bakwegomba bwenye waife kaliyo at least buli muntu ayidi Victor Ruz. So oidi wakinenda twashanga stories dino. People get inspired. So mbayenka akowanti. Abaganda babisawo abembe bangi already bo wali system kintu kyayiwe tuli mukwemba Luganda. We are competing with Baganda singing in Luganda nga tefe twaluzwa twalwega we akitegera. So there is no way gyosobola mukutinga mukiche kati mukama wakuyamba n'obitawo wewaze Katonda. My name is Brian Wako, sola kuswika wano mbaye nimusoga munange gwebeta Victor Ruz. Okobe amena gamatu funi wani Wajja Victor. Nze bandeta Wako Brian. So tutobe twayolina kwa lero. Only say thank you very much for watching. Share, like, comment, subscribe wherever you're gonna find this interview. So Victor. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Tidi I don't know owakana kalabye mwaka good 2022 okale 2021. Okay. But we tukakoledde era abiri munya era abiri munya nja Christmas. Okay. Merry Christmas and Happy New Year. We really appreciate. We love you. Tubenda ino abantu bewaka mwe bali no kumpushinga mwe bali no kumbikiriza mwe bali kukiriza mu Johnny Black. That's my brother. We are one family. So twesindike bubono omusogayo naye ida muwe tokola tosika sindika wabusindika waiguru. Okay. Kale, my name is Brian. I wanna wish you all the best and say Merry Christmas and a happy new 2020.